That's okay. One is a diva from Ebony's. So okay, diva from Ebony's. Evelyn, Evelyn, Pangira Sabunyale. No, tumwesembeza nnyo mu famire eno kuba mutaguzi basonga bajjabo Evelyn jangu yogereseza abana basaka nicho basakulira abantu ati abantu bajaluza nange nnabibaddemu ebyammwe nekasibi manyina wabona katoli myaka gyewozaako kubonoonya bakuziika okuze Covid wa amaanyi olaba abuzalema ne Ssebunyanga bali mu buketi Doli yazalo mukwalina okuza omwana Mariachi abantu abatali wete tumwogera ate oli yabanzijukiza atongeza mu bitwaleyo ate Rema mukambwe kuba lyafuna omugagga takyatumanyi Rema omukubira essimu sewo bawusigalo be bakwata is bathing bw'okuba endala ng'akaana kakaba the baby is Evelyn jangu ate nga muyimbi Evelyn jangu mukole kubo manager Evelyn ate Evelyn tukwaniriza Evelyn yakumya omutindo bannange takyuka jangu baby kankinoneko yakoze remix ya yolimba lwa Namatovu luno tino chichite mwesonyo wa wenzi yakubya remix so jokuleta takona bumala omukubira obugalo bw'amanyi Evelyn Namulondo ye mwana eka ate Evelyn kyemwagaddeko ye mwana eka afuse star serebo mu Uganda katanayimba luyimba no Nielinda ayimbe jangu baby bambi kyaki ejo jangu wana baby ate luzanya nnyo nga ayagala bossa jangu wana azanya nnyo nga ayagala bossa Mariachi ngena paso. Ogenda twala kimu koti. Twala ekitali akusavinge today. Muchachi mungu musala kwa chini. Suwenga biba bya ddala. Kaka mujja wabana bamawulire batwagala bayinza okuweka omusawo muganda waliyo olwale mu kooti abane Evelyn Basebe ne banyako amanya gana kantana Evelyn dobozi Where's the microphone? Yongeze waggulu mama. Yes. From Evelyn Manager Derek, happy birthday to you, and we love you so much. Because we're meeting our manager Derek, managing our Mami Derek Rutalo. Tukola nnyo ne Mwami Derek ne Mwami Rutalo, London, US, Dubai. Nenga Derek nga muntu mulungi ate nga yandibadde yeeraga yandibadde yeepanka naye ayina empisa era mami thank you so much kubanga wamukuza bulungi because I respect buli muntu ayagala buli muntu nga bw'abaali teyegulumiza ng'abantu abamu abalala muntu mulungi wewale kusiima yenyawo Manager Derek tukwagala nnyo n'aba Ebonzi bagambye bakwagala nnyo neyanza n'omukisa guno mpita ku mukolo Wanye gwe kujja bebe basinze okwesimbamu nze gwe basinze gwayagala mutabagala mumwogerera nnyo bali mukube evengaleza amaanyi oyo leba mukube engaleza byasonde banyamu abana bako das life mwatukata
kwabanga kakayimba baite bannanzaala ate kuwa mulaba otya birabye ku YouTube basonde bannyabo Derek agambye alina emyaka 34 bambi buli mwaka gw'oyita mu nsi ogw'ekitiibwa mukubire kaleeza naye basonde bannyabo tulina omuntu waffe gwe tugamba nga tumubuuza tufukamidde Derek njagala okukakasa essaawa zaakano tuli ffenna abasatu bw'olabanga Mariachi mubuuze ng'ofukamidde oyo mukulu wo ffe abaganda bakulu bo bawa ekitiibwa Mariachi omukazi ono kyasinalubega ali ku muntu w'abantu ng'ayogera n'agamba njagala nnyo omuvubuka oyo teyandeeta ng'akola byonna mu bbali Mariachi yalinga azina amaganda yali atunda buleego olw'ebiseera ebyo n'amusanga ng'azina omukazi yongebwa boneekaaba amaziga ola nti Mariachi gundi kyasinalubega yali mutwe kati ono n'amukwatako ono yaleeta kyansi naye nga tamanyi kuyimba kati oli ayimba kyasinalubega otyanga abantu ono sente si bwe bukulu si sente ne kino kiri bwekiti yandibadde yatusinga akasente abaana b'emyaka gino 34 okudda kupaka ku myaka 36 tulabye bingi nnyo tulabye musola eclipse tulabye ekisanja nga kikyuka okuva mu 19 ekiyingira 12 tulabye ku lokasi tulabye ku pandemic esinga amaanyi ne tulaba ku myaka 36 batukakakakaka byonna tubirabye kati netoka tulaba kati ate olw'omunnango ono byalabye ebingi ono atunyumiza otolwa Museveni n'atuba wali n'akunyumiza olw'obote wano nabe twasomanga mu ssomero n'abikunyumiza alaali ono live example era si omukadde wange sibyotano taata basonda banyabe essaawa zino katuyite muganda waffe abannyinaffe zino ojjagwa mu keeki n'okwewozaako ojjagwa mu keeki era kyomanyi omuntu bw'akula awunga kataza okwerabira nti gwatusinga obukulu basonda banyabo akadidye twakayimba olwokimanyi baga omuntu bw'akula dda buto kati alaba ye muto olebeko kenya wakweseza ekitiibwa oli munene bamanya gwabaddeko abaekitiibwa akatwaniza Spice Diana alina ebigambo 5 yayagala okuwa manager Derek and Spice Spice Diana